Nkwaniriza nnyo munanga ali ku Salam TV osibyotya olyotya nze Nabukenya Aminah. Program Kadaama eba te eyingiddewo essaawa zino zennyini nga tukubuulira biki ebigenda mu maaso. Gwe nnyini omwana w'obuwala ayagala okugenda okukola mu nsi z'Abawarabu ne mu nsi endala kye kiseera ate weekwate Salam TV. Programu eno Kadaama osobola okumanya biki ebyo. Ate nammwe abavaayo ne mugamba nti ogenda okukola oba ogenze mu buddu baabwe muba mulimba. Antu bano bagendera ne bakola ensimbi ne bazireeta mu Uganda ate ne ziyamba nnyo ensi yaffe Uganda ne famire zaabwe. Era buli avaayo nsuubira tebaagala kubeera wano era bagira ekiseera ne bakola ki ne baddayo. Sabiti ewedde twayogerako ne Ministry of Gender ne tuwa update ne tugamba banaye muba muli awo tukyasaka nnyo tulina ensi empya omuli Canada omuli Turkey omuli ne Bungereza ekyo mubadde mukimanyi. Naye ne tugamba gavumenti yandibanga yeekubira bunyama. Katubuuzeeko ate abakulembera kampuni zonna. Kituufu si kituufu. Era ng'olunaku olwaleero ndeese omugenyi waffe Mwami Stewart akulira Ebweru akulira kampani zonna ziri registered zirina okuba nga zitambulira under this umbrella body eyitibwa Ebweru. Mwami Stewart nkwaniriza nnyo. Nange nsanyusa okubeera wano. Babuuzeeko abakulabako Salam TV. Abatulaba wano ku TV n'abatuwuliriza mbabuuzizaako amanya gange bampita Stewart Olamire. And the Executive Director wa Ebweru. Ebweru in full ye Uganda Association of External Recruitment Agencies. Agency ekulira companies zonna ziri registered under Ministry of Gender. Ezitwala Abannayuganda Ebweru kukola. Kituufu. Sanyusa okubeera wano. Amina, twakoma okumanyako nga ziri bisatu kati ziri mmeka? Kati company zonna kati ziwera 424. Naye ku companies waliwo companies empya Ministry of Gender ze registering last year 2023 nga companies zino ziringa 90 companies. Companies zino tezinafuna enjaz system eringa visa system ekkiriza companies zino kutwala abakozi Ebweru. So ziri registered naye tezina license tezina system ezikiriza kutwala Abannayuganda Ebweru kukola. So kyensobola kugamba nti no companies eziri active ate nga ziri registered ziri nga 309 kubanga zino tezinatandika kukola bulungi especially kutwala Abanyayuganda nga domestic workers kugenda Saudi Arabia kukola naye nga zisobola kutwala mu mawanga amalala. Zisobola kutwala mu mawanga amalala? Yes. Naye si Saudi Arabia? Si Saudi Arabia kubanga bw'oba otwala Saudi Arabia waliwo kye bayita angel system. Ye system gy'obeerawo ng'oconnectinga ne companies endala zikukkiriza kutwala bano Abannayuganda Ebweru kukola. So bw'oba nga tolina angel system eringa visa system then tosobola kutwala Saudi Arabia. Yes, Saudi Arabia. Naye nga osobola kutwala Dubai, osobola kutwala Qatar, osobola kutwala UAE n'amawanga amalala mu Arab world. Osobola kutwala ne Ebweru ne Canada singa kiba kisobose ng'ofunyeyo job order. Yes. Osobola okutwala. Yes. Waliwo yeebuuza kati ate wemba nga kampuni ngitadde mu Ebweru ate lwaki mba nkitwala mu gavumenti? Mukwatagana mtu lwaki sitwala lumu mu gavumenti ate Ebweru nengireka? Why is Ebweru here? Yes, kati government first and foremost joyina okugendayo okuregisteringa company n'ofuna license. Ebweru terina buyinza kubanga ffe tuli private sector. Okay. Naye kati Ebweru ye organization ewa companies zonna eddoboozi yezireeta wamu ye addressinga problems ze balina ate nga yeyogerera companies zonna. So singa oba registerinze nga otandise kukola waliwo ebizibu by'osanga mu business mu operations. Waliwo by'oyetaaga information gy'obeera nga weetaaga ate nga kino kye kitongole ekikolagana ne government kulaba nti no companies zonna zitwala Abannayuganda Ebweru kukola zikola emirimu zaabyo mu mitendera. I think yes, the right procedures ate nga singa oba ofunye ebizibu ffe b'otuukirira kukola ki kuyamba ne tutereeza ebizibu ebyo nga kampuni. Yes. So since omukozi omuwala ate naawe bw'oba ofunye ebizibu ebiseera bingi kampani eno eyinza obutakuyamba mangu nga ekitongole.
Yes. nange nsobola okugenda mu kitongole Yes. nenzija nze ng'agenza okukola. Yes. Ne tukuyamba ne tutereeza ensonga yo. Ate ffe tulina obuyinza obuyita kampani eno ne tugiyita wano ne tugamba lwaki ono tomuwa passport ye, lwaki ono afunye obuzibu eri gy'akolera, ate n'otafaayo, lwaki ono yafa oba yalwala n'aba nga tasobodde kufuna support. So ebyo byonna tubikolako. Ate n'ensonga okusinga ensonga zibaawo ne gavumenti n'ebitongole ebirala n'eggwanga erirala Yoweri ekyasinze okuyamba kusinga ate zino companies, kubanga companies zaffe zino obuyinza bwabwe bukoma, tebuyinza obutagenda wala ng'ekitongole kikulira companies zonna. Yes. Ate ffe tulina ne coordinators mu mawanga gano ge tutwalamu abaana. So singa oba ofunye ekizibu side eri tuba tusobola kukola ki? Okuyamba mu bwangu nnyo. Gwemu naye Kadaama ali eyo, naawe wennyini omuntu omulala yenna yagenda okukuba ekyeyo. Abalenzi ebiseera bisinga temwaga kweyita basse Kadaama, naye ate abamu bayita basse Kadaama. Namwe abali e Buwarabu, namwe abali mu Nsenda ndoza muwulidde Yoweri obanga wayita mu kampuni eri registered, ng'era watunulako n'olaba nga balina certificate eyabaweebwa okuva mu kitongole kino ekya Yoweri, then gwe eno program ekwatirako ddala. Ate gweobeera nga tewabirabako omwattu bakukusabisa kukusa wayita Kenya wayitawa, ate gwe weekaabireko naye ate tomanyi oyinza okuyambibwa. Yes, buli munyayuganda yenna etteeka ligamba nti buli munyayuganda yenna afunye obuzibu oba bamu traffickinga, kubanga bangi baba zino cases enyingi zemuraba nga zibaawo zibeera ku social media, blogging. Ezo cases enyingi are traffic cases. Naye Uganda government omuntu yenna omunyayuganda waali wonna ng'afunye obuzibu oba bamu traffickinga oba yadduka oba kiki kyonna oba yayita mu kampani zaffe entuufu, kubanga nabo balimu abatono bafunamu obuzibuzibu. Omulimu gwa gavumenti, it's a responsibility of government kulaba nti eyamba buli munyayuganda yenna gy'ali. Era embassies zaffe, consulates mu Arab world muzituukirira, naye naffe ne mutukubira simu nga Yoweri ne tubayambako nga bwe tusobola. Naye ng'ebiseera bingi tuyamba ba members baffe, companies zaffe n'abanyayuganda be batwala bweru. Bonna bangi. Mwaka gwakatandika just twakamalako January, February. Mwaka guno tutunulidde ebiki. Last year twagenda okuggwako awo mu November. Gavumenti ng'eyingidde mu nsi ezisinga ng'esaggudde. Yoweri mwali involved mu kino ekintu. Tubeera involved kubanga ate gwe mulimo gwaffe okusinga nnyo kulaba nti tunoonya obutale. Kubanga bwe batufunye obutale oba markets endala oba mawanga amalala kiyamba nnyo members baffe okufuna opportunities kutwala abanyayuganda bweru kukola ku ssente. So tubadde ne mukimanyi nti tubadde ne Saudi Arabia kubanga Uganda yasayininga bilateral labor agreement ne Kingdom of Saudi Arabia kutwala domestic workers. Naye ne sayininga ne General Service Agreement. General Service Agreement ekkiriza Uganda okutwala abanyayuganda abalala nga si domestic workers. So osobola kutwala drivers, security guards, cleaners and others. Yes. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yes. Si bakadaama bokka be bagenda bawala bokka. Ekigambo kya Kadaama ekyo sikitegeera bulungi. Naye nze mbayita migrant workers. Yes. Migrant workers kubanga Kadaama semenyi kye kitegeeza. So migrant workers categories endala other than domestic workers. And domestic workers by the way tulinamu bano abanyayuganda bonna abagenda ne basobola kubeera mu private spaces z'abantu. Singa makutenga driver wange nkolera wange waka oba domestic worker. Singa mba nkututenga cleaner oba nkutute Dubai oba nkolera wo waka ng'okolera wange waka mu private space yange oba domestic worker. So si just a maid nti nabeera mu nyumba bw'oba nkolera waka mu nyumba yange oba domestic worker. Ontegeera? So si be muyita bakadaama be beyita bakadaama, the helpers, the house managers. Yes, n'abalala. And so eyo weeri. So general service agreement nayo weeri. Ne Saudi Arabia. Yes. So those are two. Those are two but in one country. Kati tuyina endala ze twasayininga juzi. In fact twasayininga za renewing as we end last year. As we over this yes, year by the end of last year actually they had renewed like the Hashemite Kingdom of Jordan. Yes. Twina bilateral labor agreement ya renewing
yaddamu ne renewing kubanga emyaka very good teba stopping renew kubanga it automatically renewed naye kati Ministry of Gender kye yakola yayimiriza okutwala abannayuganda mu that kingdom of Jordan kubanga waliwo ensonga ministry oba government ze yali ayagala tusooke tutereeze enkadde ezaaliwo nga government erowooza tezaakolebwako nga tulina okukola ki zinyigiriza nnyo bannayuganda tayagala kukyogera omukulu naye nga zitunyigiriza nnyo nga yes nga ziyinza okuba nga zinyigirizamu abannayuganda ate nga tetwagala tusindika abannayuganda bagendeyo Ebweru bakole ki babonaabone tebabasasula oba biki byonna ebyo so ensonga ezo nga yuwera tugezako okukolagana ne yuwera eyeri Jordan bagita RAA tugezako okukolagana naye kulaba nti ezo nsonga tuzijongoola tusayininga memorandum of understanding tugirete wano mu government oba Ministry of Gender bategere nti no twateekako mechanism yo addressing ensonga ezo tutandike kutwala abanyayuganda Jordan then endala egenda kusayiningibwa gye tusuubira ejja kusayiningibwa very soon ya Oman yes Oman and Qatar ezo nazo zigenda kusasu naye kati kyetugezako okukola nga Yoweri ne government kubanga tukolagana nnyo tukwatagana nnyo kulaba nti no tuva mu Arab world kyemuyita Middle East ne tugenda Ebweru ne tunoonya emirimu emirala opportunities z'abanyayuganda abasoma okusingako the professionals high skilled medium skilled government ebeera ne policies zaayo nti singa for example tuba twetaaga nurses nga Canada oba UK naye nga local demand wano teri satisfied then we shall not take nurses abroad. But which company are you going to tell don't take nurses? But then how do you take them without government clearing you? Government eno clearinga job order gye wafuna ku system kubanga Ministry of Gender creating a very strong system that is managing every migrant worker that is living in the country. They will not clear you, therefore you will not be able to do, but you can go as a private person, of course. So those are policies. But en masse, going in big numbers, obutasoboka singa local demand wanebeera nga teri satisfied because we put Ugandans first, our demand for these skilled professionals singa beera satisfied wano nga tumanyi nti no we are sorted here and then there's an opportunity for Ugandans to go and get these high skilled and medium skilled opportunities tubatwala so one of the markets eri Canada waliwo Poland we are trying Sweden UK, like other countries are doing. Kenya is doing it. How are we going to maneuver UK when it also has its own problems? Problems tezitugana kutwala eza UK tezitugana kutwala which problems? Already inayo abaskoti inayo abalala ababangladeshi inayo banji bonna bakola almost you cannot satisfy bannayuganda gitwagala okukola ne Ethiopia ne gundire bwekito bwekiri ne Saudi Arabia tuinayo Bangladesh tuinayo Ethiopia tuinayo Burundi tuinayo Philippines of course who are the dominant country. We have Nigeria but then the demand has never been satisfied. Jukira wana kibeerako ye that long tested principle of demand and supply. Singa demand tebeerawo for example in the UK for nurses tetutwalayo abanyayuganda naye demand bwebaako ne supply nga readily available nga tutwalayo abanyayuganda ne bafuna opportunities ne bakola sente ne bakomawo wano nga bali bwe bati. Ensonga eno mwagiwulidde okuva mu gavumenti ate n'ekitongole ekitwala kampuni zonna nakyo kiyongedde ne kigikaatiriza bannange mwerinde emirimu gijja naye ate wadde gijja tukyafuna kana akatono waliwo update yonna okutwongera ku ssente wano we tuli wansi e Saudi Arabia ne mu nsi endala zitwala ba domestic workers. Kati ku kyakasente sijja kulimba kubanga kasente sikabi nnyo sijja gamba nti sente zennyingi mtwale 9 ozimanyi kyekirungi kati wano omukozi wo wakafuna sente meka tetutunulira waffe tutunulira oli agenze eri okukola so si wano ebizibu byali birala n'ebyawano njagala okiteeka mu perspective n'olaba nti obadde wano ofuna emitwalo y'okumi oba 7 oba 8 oba 15 kale 2 naye simanyi sirowooza owafuna 2 nowange tafuna 2 kati ogenze Ebweru
ofuna mitwalo 9 yes waliwo n'abafuna miliyoni emu by the way batokimanyi ne miliyoni emu n'emitwalo 10 ezo teziba sente ntono tutandikirawo ezo teziba sente ntono naye amawanga toteekamu sente zo tiketi nze ngisasula okuddako nze kusasula nze nkuliisa nze nkulabirira singa oba okoze bulungi nga tomenye amateeka eri n'odduka oba biki byonna oba n'ofuna obuzibu kubanga olabamba bafuna genuine problems which we try to address kati sijja kulimba ntino mu kiseera kino kubanga gana these markets waliwo international dynamic ntino n'abalala babaayo kati bana basookayo nga Philippines bayinza okufuna akasente kawerako kubanga bayingira mudda ate system bagitereeza bulungi waka eyaabwe nosanga mu Philippines akola nga domestic worker ng'afuna obukadde nga 2 naye omunyayuganda ng'afuna naye kisinzira kubanga bo bakiruddemu ate bakitandika dda ate ne waka ne bakitereeza so ne bafuna trust and confidence of these employers and markets naffe tugezaako kutereeza ebyaffe wano ntino we keep on negotiating and the government is negotiating by the way because ultimately omunyayuganda yenna bw'aba agenze bweru tuba twagala ntino afune akasente akamujja mu mbeera gy'abaddemu eyamutwala bweru n'abanga asobola kukola ki so government is negotiating but saagala kulimba ntino as we speak in the next 1 quarter or next year ntino kijja kuba nga kiteredde tukyali kuze tuliko nga government egezaako kuyiiya neeraba ntino abanyayugandas kyebafuna eri ki kyeyongerako wekisinga otuluma most of Ugandans tusinga bali oluzungu tusomyeko tutuukayo nga ate ffe tusomesa abaana that's another additional money ate boss tagenda kunyongera kasaawa agenda kwongeraku ekyo ekyenda kyagenda okuuma ebiseera bingi bw'oba oyisiza bulungi kubanga bwensayininga nawe contract tusayininga contract jukira okimanya ekyo tusayininga contract ogisayininga nze mukama wo agenda kuwa omulimo nensayininga kampani ekutwala nesayininga ne kampani eri gye tukolagana naye our partner naye ne basayininga negamba ojja kufuna sente zono naye ebiseera bingi nkirabye nga omunyayuganda bw'agenda nayisa bulungi because I was training I have all these testaments confessions singa oba ogenze n'okola bulungi ebiseera bingi bakwongerako kasente naye tekibeera mu contract kyetulina okulaba nekitulaba nti no sente mu contract zikola ki zeyongerako so tusuubira tuli hopeful ate ekirala kyetugezako okukola especially government ne working with us kulaba nti abannayuganda bano bafuna emirimu esinga kubeera domestic worker non-skilled low skilled n'oba nga bw'oba osomyeko akasente keyongerako those are the opportunities we are looking for bw'oba otuuse eri ofuna akalimo akeetaaga skill eneneko ate si bino ebyawaggulu nnyo plumber masons engineers bafuna sente ziwerako ate bw'oba ofunye sente ziwerako ne government efunamu kubanga naawe akasente kosasula government kaba keyongeddemu so it is in the interest of government kulaba ntino abannayuganda bagenda bweru bafuna akasente kawerako kubanga ne government efunamu bano abantu basasula emisolo bazimba amadwaliro bazimba hotels bagenda mu farming amasomero saloons all these entities pay taxes in one way or another so it's in the interest of government naye for now mpola tujja kutuuka Philippines we yatandikira emyaka 3-4 eweddeko jukira ffe kino ekintu tukimazemu emyaka twatandika 2005 program in externalization joita export you cannot export human beings it is what externalization we externalize migrant workers not exporting you cannot export a human being. A human being is not a commodity. When you go into details and then you sign contracts and this, you're almost becoming a commodity for them. You are not a commodity. Kubanga commodity te signing a contract, commodity te negotiating, commodity te training. Okiraba? Byonna bye tukola kulaba ntino tutereeza munyayuganda, tucapacitating omunyayuganda agenda kole oyo aba human being. We follow the international and national labor standards. Okulaba ntino tute munyayuganda tututente totute embuzi totute kyekisagala kwogera wano otutte omuntu tomu exportinga omu externalizinga n'agenda n'akola n'amaliriza n'akomawo waabwe contract yewe gwako n'akomawo waabwe
Mwami Stewart nga abantu abayowera abatwala companies zonna omutyebuuza lwaki totusigira kifaananyi at this time companies ziyimiridde zitya, how are they behaving this time okuva emyaka gijje zikyuka bingi bize mubikyusa kulembeze bukyuka n'ebirala ne bikyuka essaawa zino companies zino ziyimiridde zitya. Ministry of Gender tugamba omuwala gwe batwala NSSR registration emitwalo 2 wegiti. Naye ate bw'otuuka abawala abagenda bagamba nasasudde 5 oli yasasudde 7 oli yasasudde 8 things like that. Do you go down and talk to these companies wansi tusigire ekifaananyi ekifaananyi kiri bwe kiti omanya ebintu bigenda nga bikyukakyuka ekifaananyi kiri bwe kiti companies zaffe ziri registered under Ministry of Gender ate nga ziri members ba UWERA ate nga zifuna job orders. Etteeka ligamba bw'osoma regulations ezigoverning labour migration out of the country etteeka ligamba nti teri mukozi oba omunyayuganda agenda bweru especially domestic workers asasula ssente company yonna. Etteeka bwetyo bwe ligamba. So bw'okkirira wansi kyekikola yes bwekito bwe kiba naye nzija ebiseera bingi basasula ka nominal fee administrative fee asijja kwogera ssente kubanga ebiseera bingi just administrative fee ekyo kikirizibwa naye ebirala byonna bisasulibwa mukama we agenda kutwala eri in fact tugiyita employer pays principle tino employer yasasula for a domestic worker okiraba kati jukira wandibadde ojja wange ng'oli redde kutwalibwa bweru n'okola naye ebiseera bingi ojja nga tolina passport ebintu bye tutabala ojja nga tolina Interpol nga toli trained ojja nga kugamba ebibulako bingi nga byetaagisa ki ebiseera bingi tuteekamu ssente ate ne tufuna obuzibu kubanga singa makutaddemu zino ssente ate n'ogana kugenda wana ofuna ebizibu mba nkoze loss. So kyova olaba companies zimu zigenze nga zisalamu nti no tutuule ne gavumenti ekintu kya okuba nga bano abanyayuganda bagenda bweru tebasasula especially domestic workers kyandeba nga tekisobola kukola. Ate ekirala Ethiopia egenze ng'etugoba mu katale especially Saudi Arabia. Ethiopia? Yes. Why? How? Because in Ethiopia amateeka oba principle eri bweti ntino company egenda kutwala ng'olina passport ng'olina Interpol ng'otraininze kubanga waliwo weeks 3 z'okutraininga okitegeera. So kubanga ojja ng'ebyo byonna bimaze Ethiopia yo companies kati zifunamu kubanga teziteekamu ssente ezo. Ekirala nze okunoonya passport yo okunoonya Interpol okutraininga biyinza okuntwalira emyezi 2 oba omwezi gumu. That is money spent but also time wasted. You get me? Yes. So singa oba oyagala mukozi kuva ewaffe Rukunjiri gye banzaala nga waliwo kampani esobola kumukuwa nga ng'osasudde kasente katono ate netwala bbanga litono ate nga waliwo n'omulala asobola kusaba kasente kawerako n'atwala ebbanga ddene omukozi omugyawa kubanga Ethiopia omukozi ajja ng'ali redde buli kimu ng'akiyina kitwala wiiki emu weeks 2 naye kati wano kijja kutwala emyezi 3 oba 4 kituufu. So tugamba nti no kino ekintu ekyogamba nti no ono omuntu tateekamu kasente kyandeba nga si kirungi. Ekirala ebuzibu bwe tuze nga tusanga ffe nga ebitongole bikulira ekitongole kikulira companies ezitwala bweru nti kubanga ono omunyayuganda tataddemu kintu kyonna akitwala for granted. Excellent. Ebiseera bingi alinya ennyonyi n'atuuka eri ne bimutama n'agamba after all n'amisinga ewaka n'agamba siina kye nnateekamu lwaki siddayo lwaki bino sibivaako ndinyeko ennyonyi ebweru ndabyeyo kanyendireyo Uganda ewaka nnime. singa emyezi 6 aba tenayitawo nga wakatwala ono omuwala bweru kitegeeza nti olina okukola replacement ku ssente zo. So ntwala abawala 8 ku busente butono aba abanyayuganda 8
nosanga omuntu omugwenzizayo ku replacement kubanga ono yakomawo najjako ka profit konna kubanga kaba katono ka profit konna kenande badde nga nfunako mu business eno so kitukosa nnyo bakita kukosa kitukoseseza nnyo kubanga bana migrant tourists abagala genda eri kulaba ekifa mu maaso nakulinnyako naye singa oba ogenze ng'otaddemu akasente ko singa oba ogenze ngo olina kyo investinzemu nubwo kiba kitono kubanga tebalina bingi then kyandibadde ng'ogamba nateekamu akasente kange emitwalo yange 2 3 oba biki kankole nnyo okulaba nti nokola ki sente zange ati zivaayo ate nenfuna n'endala ezisobola kunzizayo waka nenkola ki nenyezimba ng'omuntu ne famire yange so tetusaba sente naye nga kyekintu kati kyetugezako kunegotiatinga ne government kulaba nti kubanga government yo teyagala basasule bannayuganda abangi banfuna ntono tebalina kasente naffe twagala kubalansinga interest eyo kulaba nti government to understandinga position yabwe n'abannayuganda bagenda kuba understandinga naye tugeza kuteekako embeera esobozesa buli omu kukola abawala ne bafunamu abannayuganda ne bafunamu ne kampuni eno government neba nga efunamu si kufunamu as such government efunamu nga abannayuganda bafunye emirimu si kyekyo so ne companies zino ezitwala abaana ne ziba nga zikola ki zirina kye zifunamu because ebiseera bingi naffe tucreatinze employment opportunities for hundreds of thousands of Ugandans but at the end of the day if you're not making any business tekikuyamba ekirala ekisembayo nti companies zino zibadde tezikola bulungi kubanga wambuziza ntino ziyimiridde zitya zibadde tezikola bulungi kubanga tulina bilateral agreement emeri functional eya Saudi Arabia ate entrance abangi bayingiramu other market players ntino tulina Burundi yayingiramu tulina Ethiopia yayingiramu tulina Nigeria yayingiramu very good and other players that are coming on board so akandi badde kakeke katono akaneneko kali shared by many players kakenderamu ate jukira tulina n'ebizibu byaffe byetugeza kugonjora nga yuwera ne government nga byenkugambye bya cost and time ntino because of that cost and time barriers Ethiopia and other countries that are more streamlined have taken over the market. So companies zibadde tezikola bulungi zakatandika because of Ramadan season because at that peak tuba twetaaga nnyo abakozi eri baba tebakola naye nga tusuubira kaboom kana kaliko tekali short lived kajja kubanga kajja kweyongeramu after Ramadan kajja kusigalayo nga kubanga companies zibadde tezikola kati nze nsobola kugamba nga Yowera as we speak now only about 70 companies are doing business. At a small business, not even a big business. Out of 490 something. Yes. Ooh. Only about 70 companies zezikora mu. Ekintu kibi nnyo. Kati tukole tutya baggalewo okuba nedda. Abangi bagaddewo waliwo companies ennyingi zigaddewo era bw'ogenda mu companies kansobora otambula mu kyagala okyalire ku companies especially zino entonoko zigaddewo esinga because of oyina companies ekyenda ezafuna license tezina enjazi tezisobola kutwala omwaka gumu oyina abakozi osasula rent okiraba so ebizibu bingi companies zibadde tezikola bulungi nga situation sinungi naye nti tuli hopeful tuna ebintu bigenda kutereera tugenda gulako obutale obulala companies zino zisobole kukola ki zisobole ate okuddamu okukola atumalizaamu amisoati tuweyo akalowooza akasembayo ku companies obakubire ku bugalo ku birungi bye bakoze ate era obagambe essaawa yonna senga bino bigguka ate they are going to be the first priority. First of all njagala kwebaza government okusupportinga labor externalization kubanga creating emirimu y'abanyayuganda abanyayuganda bangi bafunyeemu nnyo ndowooza bamu balaba lwakuba tufunamu omu oba babiri abafunyemu obuzibu nekitrending ku social media nolowooza buli omu agenda bwerabonaabona ekirala njagala kwebaza nnyo companies zino zikola nnyo neziteekamu ssente okulaba nti zifuna employment opportunities for Ugandans overseas abroad so zikoze nnyo nezicreatinga employment opportunities
za Ugandans, not even just abroad, but these companies employ Ugandans. Yes, they do. They pay a lot of taxes. True. Sagala kuyingira mu sente ze tusasula Naye ate zo nyingi ze musasula. So njagala kubebaza Uganda abatusapotinze ate nga mbasuubiza nti no kino kintu kigenda kutereera, tugenda kugulako obutale, creating opportunities not just for domestic workers but also the professionals so that the country can grow from this sector. Ndowooza muwulidde yennyini kabwejumbira Mwami Stewart okuva mu kitongole ekya Ebweru ekikulira ate kampani zonna ezitwala abantu ebweru w'eggwanga naddala mu nsi eya Saudi Arabia ne mu nsi endala ne mu kyombo kya Buwarabu. Ndowooza muwulidde companies mwenna ndowooza mubitegedde nze newe sibiddamu naye ng'ate ggwe naawe munnange agenda ng'oli eyo ofunye obuzibu bakugambye osobola ofuna ennamba ya Ebweru n'obakubira bo bennyini ne bayanguya kampani yo eyakutwala ate neekudduukirira. Bambi temubalezi mubeere bambasada ba Uganda. Nze Nabukenya Aminah, tukirize tukome wano nate Sande ejja Mwami Stewart atwongereyo atubulire nti gavumenti biki byekozeewo ddala ebisingako ku ebyo byatugambye okubeera nga streamlininga ate omulimu gwaffe guno. Sula bulungi, weeraba.